Atutwali edda ekibyano nobeera nga akolera ddala banna Kampala, banna Uganda, ate naddala mmwe abaana abavubuka. Lord Mayor, nsooka okuzikolera teams ki? Yeah, mwena abala teams mbasanze okubeerako nammwe. Kimanyi obuvubuka bunyuma naye nejjeruli naye wanyuma. Lord Mayor, waliwo abantu abadde beebuuza naddala ku Top TV Teams Up Show. Kiki ekyakusikiriza okubeera ng'oyingira politics? Yabadde Bobi Wine, gwabadde mugendo bandwagon oba waliwo ekintu ekirala? Kale ekikulu nja kusooka okubaza Bobi Wine. Tulaga nti emyaka gituuse gituuse okuweereza abantu. Naddala nti abantu batwagalidde ebbanga ppanvu. Nenjagala nange mbeeko bwesolo okugatta ku bantu kubanga abantu banjagalidde emyaka abiri nga bansibuti ate nga mind yange ne administrative skills zirina, so nenjagala contributing in that manner. Tusubireyo project ya opposition nga si ya government newana. Nakola dde oluyimba oluyita koona oluganda ekyabulanye koona yokoona mayanja koona yokoona twalokola dde oluyimba nendulirizanga n'olulirizi nga baagala oddulaba bulukereko ku YouTube oluyita koona by Joseph Chameleon Mayanja. Twalabe nga tebakuwadde kadi ya NUP. Wawulidde otya ng'ate Bobi Wine mukwano gwo? Of course omuntu nagetiza a little bit disappointed. Naye mbirivinga nti ne mu Christians mulimu ba Christians abasaba buli Sunday naye nga talina baptism card. So okuba nti tolina kati ekikuggyako faith kyentegeeza nti no seetaga kadi okuba ndi kusaidia abantu kasita nina kadi ya NUP era ndi muna kibiina kya NUP. Bakugamba ogende wesimbe Mtiyana yakusaba yennyini ogende wesimbe Mtiyana obe ku kya Lord Mayor ensonga eyo gyogerako ki? Akisookera ddala nti Kampala kwenkulidde. Kampala mutegeera bulungi nnyo manyi ups and downs za Kampala. Weewaawo bampayira nti yagamba mbu yaŋŋamba tebakingambangako ate bino si byakulwanira before, you know. Lwaki bwabanka kati k'Emityana gye sina nakimanyiyo. Mityana manyiyo tuziikayo tutwalayo ennyimba. Of course manyiyo akatono tulonge ekyalo kyaffe. Ne simanyi by'ebisumbwa banna Mityana sibimanyi. Wabula ng'ate ebisumbwa Kampala bikola ki? Mbimanyi. Kwegamba ate basajja awo nabo balinawo ebigambo byabwe bitiisatiisa naye kati bo bwe baali bajja mu bifo ebibajjamu ani yabagamba babijjemu. Bo bayinza ebisajja mukulu balina okuntegeera banze neetegeera. Ate ne Kampala ennyo ekibuga kya mayanja abantu baagala mayanja nga Lord Mayor 2020 ate Katonda agenda tusobozesa. Eryo kisookera ddala eddoboozi naliwulira naye ate si mukyala wange. Lwansonga nti mukyala wange tamanyi Luganda. Mukimanyi bulungi mukyala wange Mukyoli. She doesn't speak Luganda. Ate era tosooka kwogana mukyala osigange empitayo kyagina kuga. Mukyala wange namuweereza America abe nti alabirira abaana baali bafunye scholarships okusoma mu America nga banaabeerayo bokka bajja kwonooneka nga beetaaga okubeerako n'omuzadde omu. Kale of course it's a challenge okuba nti kati tuli mu long distance relationship naye bwe tuba twalayira mu kyaki nti paka okufa okubitwawula ate tuba twalayira kintu kyali ffenna era mukyala wange nkyali mwange abo bwebanga gye bali kimalamu nnyo amaanyi kulwa nsonga omuntu yenna nga alina enzikiriza baddeyo basome ku story ya Sawulo yafuuka Pawulo. Essomo eryo bagenda balisoma ennyo balyetegereze bategere nti n'ensi ekyuka n'abantu bakola ki? What is your take on ekibiina kya NUP kyonga kyo oluvannyuma lw'okumma kaadi? Nkyali muna NUP kyekisinga obukulu ate n'ekirala nkyali ku maanyi g'abantu ekisiri kibayita people power. Kitegeeza nti nkyali ku ludda lw'abanyigirizibwa siri ku ludda lwa gavumenti enyigiriza abantu. Ekyokuba nti banyima kaadi ekyo tekiyinza kunzija ku mulamwa era tekiyinza kungoba mu kibiina. That is the reason why neesibyewo ku bwa Lord Mayor 2021 nga independent kulwa nsonga n'ebiteeso byange njagala kutuusa njagala kukwasaganya Kampala nga mukwasaganya wamu n'abantu.